Omukulu wanji sibye bulungi nnyo era munsanze netegeka ngende mu dduyiro ebintu nga mbiteeka muno sipiika w'eggwanga yampa ensawo jjo love Uganda build Uganda. Yes, we are trying to put up hands opportunities to speaking. Kati nabadde wa speaker nga president wa blogger. Era yabatumidde mwenna. Muli mutya abantu ba Spark TV mwebala okunsangako kabadde kaseera kawanvu. Mukulikeyo mu Kenzo Festival. Twavuddeyo mu Kenzo Festival. Twazikolera ddala tulabire ddala nti ku lunaku olwo Bobi Wine lwagezaako ta firimu ze muno ze ya documentinga mu campaign tuteekawo festival y'amaanyi ne wataba muntu yenna azitegeera. Tewali yategedde ku festival. Omanya ku firimu simanyi firimu premiering. Yabadde mu Amsterdam. Twataddewo Kenzo Festival yabadde yakagwa n'akaabirawo yabadde yakagwa ne bamunominatingirawo mu award nakaseke lugazi nkokonjeru yonna tebannamanya ku bya firimu ya Bobi Wine. Kati awo kyekyabaddewo mukolo gwagenze bulungi abantu bazze mbungi kololo n'awuuma. Wabaddeyo naawe? Saagenze naye nga nabadde ne platinum kubanga Amis Empire twagula mmeeza 2 eza platinum. Naye nze ebintu ebirimu nnyo abantu ndi wa Serena nze ndi wa lugezigezi. Yes. Ebintu okuddawo tukimanyi bataddewo ebyuma bano bandeekaanire bali bampite. Saagenda naye nga omukolo gwatambula buki bulungi. Oyinza gwogerako ki? Ogwanalyzing otya? Ngwanalyzinga nti gwe mukolo omunene ogw'omuyimbi w'eggwanga ogubadde kololo but nga gubaddewo comprised of so many factors. Si muyimbi yekka. Yes. Gubaddemu ebintu bingi nga wegambye nti intention yaagwo emu ku zo yabadde yabutakkiriza abantu tegeera firimu festival za Bobi Wine. Ogwo ne tugukola. Yayingira mu timu chairman. Kyovola bayefuulira luba event. Eyamwesiga naye kati omuntu eyamuyingira mu Kenzo w'amaanyi nnyo nti yamugaba wadde oyina contract ne luba tujja biyitako n'amwefuulira abayimbi we batyo luba akaaba. Okitegeera kati MK ne taking over yagula ticket omutwalo gumu kitundu. Bayina emmeeza zonna platinum. Mwalimu ba prime minister almost 10. Ba minister prime minister mwalimu ba minister almost 10. So kyamovinga mu kuva just a festival y'omuyimbi ne kiyingiramu other what factors. Okay. Twogera ku mukolo ogwo gwegumu. Alo Jose noyogera Eddy Kenzo twamulenga yogera ku press conference ng'akaaba ng'agamba bamunoonya baga tomulaba tolaba abantu abetego pangisa omwogezi. How can you come from grass to grace n'olyokokola omukolo n'abantu abali mu family first family gwatayinza kuyita bantu nojjenja n'okaaba ayina ebimulondoola oyo tali yekka waliwo ebimulondoola naye nga tabibuulira ki ensi. The only thing Kenzo could do kusala nte 10 abaana ba ghetto ne bakola ki ne balya kubanga omusimbi gwo gwazze nkugambye MK yagula timu ticket gumu kitundu ate bagula mmeeza. Mama Nabanja yamuwa abagagga bawuma lukatongole ba misi Kiggundu bonna yabayita kubanga wabambi kati bambi aleeta nnyo abantu. Bambi Kenzo bambi Rema yamulekawo bambi yafiiriddwa muganda we Mande bambi talina waaziika bambi kati waliwo abantu abatambulira ku bambi tomuvangako kati Kenzo ye number 1 ku bambi. Yes, because amaziga gale tegali necessary. Wobera waliwo ekintu kye tugamba mu bulamu nti obwavu bukwerabiza abantu abali wogaggawala weerabira obwavu obwakuluma n'abantu abakunyiza n'obakola ki n'obeerabira n'obasonyiwa naye ng'obwavu buyinza oba bwakulumira emyaka 10 n'egi sente ng'ozirina omwaka ogwo naye nga tokyajjukira bintu byakola ki kyetubuuza Kenzo ng'omaze okukuba cricket ovo really oyina okumayindinga ku batono ennyo manya ng'okubye kololo oyina omayindinga ennyo ku batono abo abakunyigira dani bano abangi abazze kololo okitegeera bani lwatagenda ku CID teweefuula ng'oli yatugamba simanyi yabadde wa kokofinga tumusaba obujulizi nga tayina tomumanyi Bayiramosi yagamba ebya kokofinga naye byaggwerawa. So abayimbi baagala nnyo bambi kyobola awo bawa interview nga balina ekivvulu atandika twalyanga chapati twasula mu chachi nzenze ka tata teyatubeererawo mama yandeka natolokeeka ere tewali aliga nti nali bulungi nti ne Prince Omaro gwe tumanyi obulungi n'akuba yiti kakoma mawanga
ajja kujja atugende nti nno simanyi ennaku yatuluma simanyi era naye nga tukimanyi bulungi eno etteeka y'abaki y'abayimbi nze Eddy Kenzo njagala musaba ng'otuuse ku magnitude bwetyo tekikwetaagisa kukola bintu bitajja. Kamiliyoni afunye ebizibu ku nsi eno Kamiliyoni afunye ebizibu nti okwagala obwagazi sekisa alina kugenda Amerika okitegeera Bebe Cool afunye ebizibu mu nsi eno Bebe Cool omukazi n'anoba n'amukolamu alubamu Byayina afunye ebizibu mu nsi eno tukubye omwana oyo ne waatambula yatuwulira mu matu naye tebalikaaba mu kamera bamanyi importance y'okkaaba mu ki Kamiliyoni akaabeeka buli ssaawa abakubira okitegeera Kamiliyoni akaabeeka bawize buli muyimbi akaaba naye okkaabira mu kamera kikolwa kiki kibi kati omuntu alina taata ng'oba n'omukazi ku street za Wilson ng'omusajja akaaba tumuyita ddemu nga mumuyita ddemu ffe tulina emifumbi ogiraba enkovu tulwana emisaayi ne givaayo naye ne baba bakkubi ogamba nja mukuba ku luli kubanga brevity ya musajja okaaba otya ng'olina omukazi kati girlfriend wa Kenzo akavidiyo katambula ng'oli kyogamba Kenzo yafuuse mukazi kati yes ku street era bakuyita ddemu kyobola Kenzo akoze ebintu eby'amaanyi yalemwa penetratinga Uganda okusoundinga nga ye muyimbi namba ki always abantu bajja feelinga bajja resortinga to Firebase to Leon Island oba tu Gagamero oba okitegeera nti olw'okuba ayolesa nnyo obunafu mu bantu kiremwa okuteeka big talent as a strong entity eva nebeeraawo nga bino byogera lwakuba oyagala nnyo Rema kiki Terema mwagazaaki oyo atayinza kupostinga wadde taata w'omwana we ng'alina omukolo omukazi n'aba n'ennugu alinga yava mu bufumbo ng'akyabwagala omusajja agenda esente zavudde kololo zaani mata gaani gange nina kaamata abaana abazze bava mu bitundu ebyenjawulo balina kaamata gaamaalo kyokka alyeko atumbidde ati atumbidde ebifaananyi by'omwana n'emyaka ena gye bamaze ne bbaawe Hamza waliwo ekinene taata amaalo alina ekinene amaalo waali yes ffe twakulira nga kasita maama we atandika okusindika gye bakuzaala kitegeeza yakyawa nnyo taatawo wadde yakuzaala bbali naye bamaama baaleetanga abaana ewa n'abuuza ku Haji n'amala n'akola ki naye bw'olaba ng'omwana baweereza muki muweereza oba ne mufiirwa maama we n'agamba genda ewa mu muziike kitegeeza maama yakyawa nnyo ki naye taata n'akola omukolo ogugenda oleeta obugagga n'olemwa wadde opositinga nti ganda atendi tiimu Pulima Kadashi nze ndi ku Pulima apositinga bulungi tugende tulabe jostede kuba akimanyi omuga nti gudde waani biwaabaana naye amuza ali ku bunkenke kuba kasita oyagala mu kasita buli ssaawa yo oli sitaaba yeyongerayo okukola greatness kati Grammy Award amuza olubuto lumulumya anti naye tulinze bw'otapostinga ku Grammy Award nga tumanya tiimu Nugu Banton Rema n'amuza ati amuza kati kazi oba agenda wandika ki ku posta my ex taata amaalo ng'ate tuli wano ffenna mu ntebe leeta ebifaananyi bya studio nga tuweza anniversary tuli kuza myaka 5 z'abakayanja z'aba Museveni ng'oleeta bwakabuna only 4 years omanyi kati mwaleeta okucelebrating ebitaliimu simanyi baby shower simanyi first day in love simanyi one day anniversary mukole bye mwagala naye nga ntwalabanga nti silver jubilee golden jubilee celebrating nga anniversaries eziraga meaning time gy'omaze mu ki sikana akajanja 4 years kyeki naye nga it's okay siina side gye ndiko ikyuli nkubuulira ebitugayo bikola ki webiri nti Kenzo bamuyita saabanyiiziira kyekyamulemye obeera mu number 1 mu YouTube mu Spotify byonna ebintu obigatta Kenzo ye namba ki ne babebe ne bakamiliyoni bonna bayinza okwegumya naye bamanyi ye namba ki naye yalemwa okulaga stability olw'obunafu bw'asinga okwolesa buli waafunamu akamutawanya gavumenti weyayo olwo ne luggwa my brother mande ne luggwa my sisters daughter alina amaziga genkana nze Isma sikaabakaaba woofa nkuziika period nze nkimanyi ozaalibwa n'okula n'ofa n'ogenda nze Isma toyinza kufa nga nina byenkola n'ompapya olagawa nze ntuula n'endya emmere n'enkola ebintu byange ng'oli awo kuba mmanyi ogenda mu ttaka
Yes. So ladies and gentlemen, kibi nnyo okuba ne style alinga omukazi simanyi okaba bukaabi kati tujja kukongratulate nga tukwagaliza ebirungi naye nga bannayuganda mbajjukiza Kenzo si yekka nominated tulinamu kayuwa oba kamyuka owa ayina album number naye ali nominated mu Grammy tulina ne Baganda Boys nabo bali listed oba nominated naye IP yonna eri ku muntu ki wabula nina emitwalo aga abiri omuntu anyimbiramu oluyimba lwa Give Me Love nze mmanyiko kimu Give Me Love Give Me Love oba oli gwe yayimba naye mpulira mbu sister wakola mu Grammy naye sitegera kye balonda kubanga ku YouTube ya Kenzo luyina emitwalo aga anti wulira oluyimba ku official YouTube ya Kenzo luyina emitwalo abiri mwegi Maria Rosa wa Kenzo ayina milioni 27 kati kitegera tebalonda namba okitegedde kati baba balonda lyrics nze nammwe naye nga simanyi kye balonda oluyimba olwosiruulira nko mu countdown si ku the beat si ku program ndala Dagi Nice nimbe ne Linda Deni mumbuli oba mwali mulukubyeko kuli Stop Panda nono yani junk yani akola cheza.com kimujja wali okubye kulimba lwaita Give Me Love emitwalo aga bambuli abafuta 5 simanyi rotation bukedde sanywani yani lwali luwaddeko dimu rotation so kama tetugenda wangula Grammy ekyo kyo sikimanyi kuba Burna Boy mwali ne nyimba ezi biri Burna Boy mwali abalala bayinza okuba mperekeze naye n'okuba nominated kya bbeeyi yes kyaki so mugamba kikenzo mukaseera kano wadde ng'otugambye gwe yayimbye naye sister we yali mbu sister we akola mu Grammy kubanga Katonda yayina bamuyita Mati B sister we kubanga olaba engeri gye yasanyukiddemu award yabadde premeditated nga waliwo yababuulidde nti muli nominated gwe tewamulaye mu ddiiro musimanyi keep quiet ekintu kye bagenda osoma nga tokimanyi tosaafuna bunke omutima guba gukkuba ffe twali tumimanyi naye premeditated babadde bali organized nga waliwo ababuulira nti ku list kwemuli twasazizzaamu oli ne tuteekako mmwe ne tuyitaawo regardless esigala nomination record broken ye Kenzo agenzeyo naye si ye yekka tulina bannayuganda bameka basatu tubeere tuleme kuba na double standard nga we tupromotinga Kenzo ne Love tugirage Ganda Boys n'oli omuvubuka bamuyita bakamyuka yes tweyanza nnyo Isma katudde ku kirala Kemisera ne Mary Butter Kemisera jo yavuddeyo n'atulaga omwami era ng'anyiridde Mary Butter kino kikuyigirize teweerinaanyisanga omuzigo ng'olikawo ekyo teyerinaanyanga omuzigo nga kawo omuzigo gusaanuuka mangu kawaalwawo omuwala omweru abasajja ba Afrika bali kala blinded omukazi afuluma mu kinaabirawo n'akatabulo ng'akasibye wano wakati w'amabere n'ebisambi ebirowoozo ne bifa omuddugavu ng'akyetala akunoonyeza kyayi wadde nga nze ndi waba black beauty but African men balina color blindness kati Mary Butter yagenda kwerinanya manya Kemisera ayaka alinga ttaala sajja omusangoma n'aganvaako ayaka watali nzikiza muleke Kemisera ku mucere aluma gwe yamufumbisa nga wamuyimbiza backstage wamutulugunyiza mu biyumba eyebbali amwagala mukama anti nga amwagalira mukama kakati ebyo yonna ennaku gyayiseemu omuteeka awaka mbw atalinde bbawo ave South Africa webibanga we nabiwulira naye according to body language omusajja alaganga Mary Butter baali bamukwano seize opportunity whenever you see it omusajja si mbuzi nti balinda buddala yabagisala amukutte obulungi yakola ki yaba naye buli muntu alina omukazi alina gwe yamuggyako gwe wamusookako Mary Butter noonya mulala omusajja ali South Africa akola ayagala kuwasa mboozanya bubadina kuli Sevens sinza butakukyawa kuliona omulimi w'emiyembe siya gwe wakola ensobi kati ekikazi kyategedde omusajja n'omusajja yategedde naga wano sivaawo ate Kemisera ne woba omulaba ogalaba nga ganyeenya bunyeenya muli munda gati okoona bukonya naye sebo bano abo simanyi okuluma nkutidde obweru bwa Mary Butter ate bulala nnyo afuuka mweru ng'asanze abaddugavu naye kati wabeera ne Kemisera ye muddugavu kakongoliro omusajja abakazi basiba batugamba mbu tebamubba yeetwala ki
yekka bino ebigambo biwulira ku Diana Nabatanzi ku Hafisa Kasukali nembiwulira yonna ku Shitoko omutebamubba aba yeeyagalidde Mary Bato omusajja yayagaddemu kemiki kemisera kyoyinza ogamba Mary Bato kyogamba omutima omulungi Mary Bato gwe yakola ogwaki n'asembeza kemisera n'amuyamba ebizibu byalina ate bino tebikwatagana na kumuyamba yamuyamba era ne bulungi nnyo era kemisera ali thankful naye laavu okubba bbaawe nga bwe kigambibwa yengeri talina bwamubba nkuwadde abakazi abakola puroguramu ez'enjawulo Shitoko yogera n'abakazi simanyi senga bonna bakugamba ekintu eki nti omusajja tebamubba yeetwala ki yekka omusajja ne bw'ogamba wuwo nga tannagamba nti obuzibu bwa Mary Bato kwanguwa kuga nti omusajja wuwe nga tewali we baali balabikiddeko bonna kati nze siyinza genda na Mary Bato zinnya genda na kemisera nalabyeko nga yeeyaginga n'omusajja nga amuyita kibbubu simanyi ninja simanyi ki kati oyo gwe mmanyi awo wennyini abantu bavudde ne bagamba mu kemisera yabadde ngaeyeekuba ennyo ku omusajja yabadde atya kiki ebigambo ate bamutaddeko bimanyi anti kati omusajja yabadde mugezi yadde muwombeefu ye nga amanyi kyano baife abasajja twagala nnyo tufuna ki kati awo wonna mu interview omusajja alabika talina kyayinawo naye nga kyabaza kintu ekisinga kamera zino zivaawo ne tugenda ekampulire okitegeera kati abasajja bagezi entuna gyadde atunula yonna afaananamu gundi promota kavuma otegeera ye Ketti kakati omusajja alabika bulungi kubanga Ketti is an handsome man no he looks more kubanga Ketti is a very handsome man naye kakati omusajja yabadde alinda eki abamawulire senga bavaawo kale nga tumaliza kiki oyinza ogamba kemisera ne Mary Bato kemisera nyinza mugamba bwe kiti nti what goes around comes around era omusajja naye bajjamu mu bbako ng'agenza oyimba embaga okitegeera bajjamu mu bbako so abeera awe yamukozeseemu mukana akaperiodi kakola ki kamuyina however music yamufrustrating aye kayagala kuzaala ate Mary Bato akyayagala kubeera yamyaladde waki wa Uganda kati awo wali obuzibu so kemisera woba osobodde fumba naye nga what goes around comes around mukyala Lwasa akyetalawo mu kibuga era naye mwerunga gwe kiravaamu ng'omusajja amyansa okitegeera kaakati ate Mary Bato omugamba ki Mary Bato ajagala mugamba nti celebrity tayogera bintu ebyo private relationship ya celebrity ebeera private mpaka nga alishiwa kati tiwalishiwa oyogera ku bintu tebiri bukakafu omusajja akudisappointi nze lwakwanguwa kukola ki kwogera olinga nti Mary Bato yeyeesiba ku muki ku musajja kuba omusajja tanyega okitegedde alinga bindeeba tanyega ate gami alinga bindeeba tanyega gwe olina omulwanira olutalo olina omudifendinga nga gwe omukazi gw'obikola ye waali yes kati waliwo type of men like that kati noono alinga bindeeba mutunuza simbo yalinze kimu buzibe naye mumuwuliddemu ate oyinza okubanga Mary Bato onyiiga naye nga muludde nga mumugabana sharing is caring yes muba celebrity sharing is caring afuna omulala naye toddamu kukola bubadi n'abakuliseva nti ekyanyiiza omusajja yes